lwange webaze olina ensonga yo amina weeyigiriza okwebaza Mukama ate ng'era tagenda kuleka kyekimu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nebaza Yesu olw'obulamu bwamwe, nebaza Mukama olw'essaawa yaffe ey'omwenda, nebaza Mukama kubanga waliwo abantu abasumuluddwa mu ssaawa ey'omwenda, nebaza Mukama kubanga waliwo ate omugigi gwakyasitula. Katonda akufuule mu abo, akuteeke mu abo bagenda okusitula, akuteeke mu abo bagenda okugaggawaliza mu ssaawa ey'omwenda. Ekyo kikkiriza. Katonda waffe talimbangako, bw'asuubiza atuukiriza. Akufuule mu abo, akuteeke mu eyo layini yennyini. Era abalala nga bwe bavuddeko bw'abaddako, bw'obanga tonnafuna lubuto, bw'obanga tonnazaala, bw'obanga otoyina bizinesi oyagala mulimo, Katonda akugatte mu eyo lisiti gy'agenda okukolera mu mwezi guno. Katonda akugatte ku eyo lisiti gy'agenda okukoleramu abo abasabi b'essaawa ey'omwenda. Weebale kwesiga Mukama. Webale kujanga mu maaso ga Mukama buli lunaku obutakoowa n'ogamba nti ngenda kusaba sente ne bwe zinaaba ziweddeko ku dikooda yange nja ziteekako ku lw'essaawa ya mwenda nsabe noonya obulungi bwa Mukama kubanga njagala kunsumulula. Ojja kirabako n'amaaso go nga Katonda akusumulula mu linnya lya Yesu. Mwebalire ddala, nsaba mwekubireko mu ngalo mu abandaba, mukulikeeyo ne mukusinza, mukulikeeyo ku Namulondo ya Mukama. Mwebale kwewaayo, webale kwanja bizibu byeri Mukama. Tomanya gwe muge Mukama nsabye amaziga g'okaaba, amaziga by the way kabonero akatuukira ddala eri Katonda akalaga nti Mukama ankooye. Buli bw'okaaba amaziga bw'oba osaba n'okaaba, Katonda akusaasira, Katonda akusonyiwa, Katonda akuyamba. Omwana wange ng'akooye, omwana wange ng'ali mu bulumi, n'akuyambiraawo. Amiina. So webale kwewaayo, webale kusaba eri Mukama. Mukama mpaayo bizinesi yange, tekola. Sikyalina bakasitoma, njagala nnyo okusiga mu nnyumba ya Mukama, naye ate sirina kyempaayo. Nawe Mukama ondaba n'okyogera bw'otyo, kiba kimala bumazi okulaga nti gwe weewaddeyo mu maaso ga Mukama. Nga sinagenda wala nnyo, njagala nsooke mbajjukize nti olunaku tulinayo olunaku lwankya. In fact, ava ewala ng'ova sayidi za wala, oyina gy'ova wala nnyo, ogamba sisobola keera nnyo ku makya, tukwaniriza jangu ogenda kuba ofuna awokusula enkya ku makya. Musumbayiga agenda kuba agaba red pen, Musumbayiga agenda kuba atuula wamu ne Musumba Andrew Jengo, taata n'omutabani bagenda kuba bakuwa red pen, bakubuulire red pen eno ogenda gikozesa otya. Obadde ng'owandiika risiiti z'omulimu gwo, naye kaakati genda otandika okuwandiikisa eyo red pen, ogambe Mukama njagala buli lunaku mbeere nga nfulumya risiiti ezimala. Ojja kukirabako n'amaaso go. Ne bw'oba tolina kukkiriza, gezesa olunaku olw'enkya, kwata ensigo yo ya mitwalo 10, bulijjo muwulira twogera red pen, bulijjo muwulira tulanga red pen, Musumbayiga langa red pen, Joan nanze red pen, obulanga obuyita buli ddakiika. Naye mbeegayiridde olunaku olw'enkya temutuswaza, mujje mukime red pen. Kale ne bw'oba totuswaziza, gikime ku lw'ebizibu byo, gikime ku lw'ekyo ky'oyiseemu, kubanga nzikiriza nti kimala. Awulira ng'ennaku gy'oyiseemu emala, jangu leetwa mugugu gwo, tugenda kuwandiika oba tugenda kusazamu. Tugambe nti tusazaamu obwavu bw'ekika ky'ewammwe, tusazaamu eddogo ly'ewammwe, tusazaamu buli byoto, tusazaamu buli mayembe. Eyo red pen ge makulu gaayo okusazaamu buli ky'otayagala. Gwe towulira ng'okoye ebirooto ebibi, olwoto olina abafu, olwoto olya n'abafu, olwoto osima lumonde, olwoto ewammwe waliwo eyafudde. Jangu osazeemu, weetagisa kusazaamu. Ogambe nti bino sikyabyetaaga mu birooto byange, bino sikyabyetaaga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omwana wattu Shafiiki yali mu byuma oba mu control room, ate nga ye producer wange. Mwebaza nnyo, mwebaliza ddala. Abandi ku kamera abaana bawala b'amaanyi, ate nga bagenda kubeera b'amaanyi mu linnya lya Yesu. Angela oba malayika saako ne Gloria mbasabira ekyenjawulo, ate ng'era mulikiraba. Shafiiki njagala osooka ompa akalango ka red pen.
red pen eno egenda okusazamu lunaku lwanca ensigo ya mitwalo 10 kati gwayagala okumanya red pen eno oyagala gifuna oyagala tukusabire oba oyagala ogenda kutuuka otya ekawala ojja kuba nkubira kweze simu zolaba ku screen yo nkubulire bulungi ne bwe mbasinze nkukutte waliwo abaweereza abakugu bagenda kuba bakulagirira bulungi mu ngeri y'obwa Katonda mu ngeri y'obwetoowaze bakubire bukubizo bagambe nti alo nkubye mu baweereza ba Musumbayiga kubanga si Musumbayiga si yakwata amasimu bagambe nti nkubye ewa Pastor Yiga njagala kundagirira ntuuse ntya ekawala oba ngenda kufuna ntya red pen bajja kuba bakulagirira bulungi mbesigira ddala ekyo kyo nkiteekako n'omukono boogera bulungi jase babuuza obugabe Mukama yeebazibwe njogera n'abaweereza ba Pastor Yiga njagala kumanya ntuuse ntya awekawala naye era n'amasimu ago ngalina wano so ogenda kuba onkubira oyogereko nange so katusoke tugendeko mu bulango aka red pen nkomewo n'amasimu gammwe mu linnya lya Yesu Kristo tovaawo Kuzombezinga 15 kwate kubo je kawala ojole biketi munango ofuna pen red pen egendo kuyamba okusazaamu buli kibadde kikusumbuwa kisizemu wali eryola biketi munange toddamu kusumbuyibwa ennaku z'omwezinga 15 omwezi gwennyini ogwo gugenda okutandika atolooza guli wala so nga ate lumu ogwe 11 omusumba jengo omusumba jengo agenda kulabika ati munanga ate asiga amafuta kwate kubojje ekawale ennaku z'omwezinga lumu omwezi ogwe 10 ogwo buterevu labika ati munanga osigibwa amafuta agagenda okuyamba okuyisa mu mwaka guno n'ogujja tosobola okutambuza bulungi nnyo omusumba jengo agambye ku luno kankikole mu mwezi ogwe 11 ndabika ati ate munanga kikutwala ddala n'omwaka ogujja nga tolina kikusumbwa kirala kale ezo ennaku ezikumenyeddwa ennaku z'omwezinga nya lunaku lwapeta so nga ate ennaku z'omwezinga 15 lugenda kubeera red pen asonga ate lumu lugenda kuba lunaku lwa kusiga mafuta kwate kubojje ekawala ebintu byonna ebadde bikusibye lwe bigenda okusumulukukira ate nate tusikagane kukakasa nteekako omukono nga nva wano okusayiningira nti vije Jovani kugambye bwe kigenda okuba ate bwe kirina okubeera kasita alanga mumanyi bulungi omuvubuka oyo omwana alanga Stala alanga Mikmik alanga Hunted tumwagala nnyo Vije Jovani webale tukolera webale kubeera mwana mulungi muwagala obuzannyo bwe nze mbwagala naye nasinga kwagala Mikmik sijja kukirumamu atera kuneitiro wesawe yomenda yoyo Jovani nga bulijjo mbatumiddeko mwebale kuleeta buzannyo bulungi mutuwagire sawa 2 tubeera ne Nagini sawa emu tubeera ne Nagini sawa 2 ne tujja ne Jovani wa Hunted yes mubulabe mubwagale nnyo mu linnya lya Yesu so nkubirako baako kyombuuza kubikwatagana ne red pen kubanga ya lunaku lwanca bambi bulijjo tulanga red pen eno ya lunaku lwanca buli ayagala musumbawo kino kankyogere bwe nti ng'owulira oyagala Musumba Yiga Augustine abizaayo nze kimanyi mumwagala ng'owulira mu mutima gwo bambi ogamba I love Pastor Yiga yasabira kubanga Musumba Yiga asabidde bangi kale ne bwoganga yasabira omwana wange yasabira obulamu bwange nze Musumba Yiga bannange siyinza kumwerabira kubanga ye kino kyendi nze n'okubeera wano ku FBS TV tewandindabye yandi ntegedde nze gyowa waabwe it's because of Musumba Yiga so now olieyo olina position gy'olimu abali mu mawanga g'ebweru abandabira ku masimu oyinza okuba oli ku mulimu naye nga kyava ku ssaala omusumba waffe ze yakusabira tolya zaamaanya bambi tulage sapooti yo tulage nti kale osiima olunaku olw'enkya ojja okime red pen ojja osapootinga obuweereza bwaffe nkusuubiza togenda kusigala kyekimu mu linnya lya Yesu Kristo ogenda kujja n'ensigo ya mitwalo 10 kansooke ndagirire engeri gy'ogenda okutuukamu wano ku Revival Christian Church abamu baatuuse dda nina abasumba b'endabye abaatuuseemu dda so mwebale nnyo
Apostle Sam abaveeyo bundi bujo nalabye batuuse edda mu kifo so abasumba bamwe batuuse bulungi nawe n'abalala abavuddeyo embalala kuba mpiseewawo musumba Joani ngambalaba so mwebale kukeera abakedde nawe bw'oba tonnatuuka yanguwa misinde osobole okubanga ofuna enamba abantu basula bafunye enamba so sagala obere namba 4 sagala obere namba 10 ke sulanga ofunye enamba wali uno mukyale yankubidde javeyo kuku is it kumwalo nangamba Joani bambi nkwegayiridde nina okusula nga nfunye enamba ekyo kyensinga okwagala nze gwe mulaba wano njagala nga muyina emirembe era kyekindekanya bwe nti nezija wano nembasabira ze nabagamba oba oli muntu mukulu oba emyaka gikususseeko oba oli mwana muto ngenda kusaba ate nga nzikiriza nti luliba lunaku lumu ndiba mpitayito oba mu kizimbe oba mu ofiisi oba mu akeedi oba mu kizimbe nga kyamaanyi nsangemu omuntu nga wasumululwa ku ssaawa ey'omwenda ekyo kyo nkikkiriza eri Mukama sibalimba olikirabako n'amaaso go musumba Joani Amina ekyo kyo oyitawo musumba yiga tubeera nga ayitawo musumba yiga wansabira munange nefuna kino so mutwagalire ddala kale bambi nobuba tonjagala ne buba toyagala kusaba kale oli njagala nga Katonda akoze ku lwebyo naye nesibaako kale nze nyinza okuba tisikumanyi nti tonjagala naye kale malaga nesibako malaga esiba ku musumba yiga malaga esiba ku musumba Andrew bw'onootuuka wooli kale oli twebaza si weewaawo baluganda amina onagambye nti Pastor Joan play for me I stop bleeding okay jangu olunaku olw'enkya ofune red pen ogambe nti Mukama ennaku z'omwezi ziri bweziti ne bweziti wabula njagala ekikulu kyo kino stoppinge okiwandiike bwotyo engeri gyeri nti red pen ojja kirabako enjakeera nnyo Katonda ajja kuba akusumulula kirabika abantu tebagala kuba masimu Sister Joan nze babiri emukono nsaba onsabireko njagala bufumbo era taata w'omwana wange tubeere fenna I think noza temubeera mwenna nze sembatya Christmas pray for us so that we can go to school abaana abato tumaze obbasabira temweraliikirira Katonda kakole Pastor Joan Mukama waffe yeebazibwe nze Sala nsaba kunsabirako boyfriend wange Geoffrey tujja musabira hi dear pray call for me my dad and my brother they are mad what's mad balaru banyivu okay sekitegedde onagambye Pastor praise God pray so that I complete this week when I'm working I'm Lydian kale kiberebwe kityo praise God I thank God for what he given me and I want to pray for my husband to take care of me all right kale kiberebwe kityo mu linnya lya Yesu Kristo waliwo bano kati onasiima gamba nti bambi essaawa ey'omwenda ekoze omulimu ogw'amaanyi mu bulamu bwange right onagambye I'm daddy agree that service means a lot in my life kale kefuukire ddala ekyamaanyi mu bulamu bwammwe mu linnya lya Yesu hello Sister Joan gyebaleko nnyabo naawe gyebaleko mukwano amanya gange nze nakayitidde taasaba kunsabirako nfune sente z'amafuta mpeta yange yaza nsabirako nfune sente z'amafuta kale okay amafuta gagenda kubaawo nga lumu November nago mujje mutuwagire hello gyebaleko nnyabo kale naye Villa TV nkwegayiridde wanokuviiridde kale nawe gyebaleko ani ono mulongo nsanyusa okuwuliza njagala kunsabira bula tawala ntagala balabirira tayagala balabirira mbadde nkusaba olunaku olw'enkyo jjo omukimirire red pen owandiike amannya ge owandiike n'abaana bakuzaddemu ng'oyogera by'oyagala wangi toyina mitwalo 10 kale katusabe tofaayo hello
Musumba John yeseeraze. Agulumizibwa Omunazalensi. Manyago? Mpenda kandi Jackie Sezidde no kitebe. Nsanyusa okuwuliza. Musumba John natwala empeta. Agitwala ku lwa maama wange. Naye nsaba onsabire kale omusango mukooti tugambe tugende enkya naye nsaba musango bagugobe. Mugenda nkya? Iya Musumba John. Kakati nga tonnagenda olunaku olw'enkya. Iya Musumba John. Ogenda kukima peeni. Roya wamwe byani amanya ge? Tulina lawyer Musumba John. Temuyina lawyer, mugenda kuwoleza kuwa gavumenti? Nedda era kuwulira buwuliri Musumba John tetulina lawyer inaina gwe twafuna. Bagenda kuwulira buwulizi musango? Iye Musumba John. Okay. Kati ogenda mama lwogenda omulaba olunaku lw'enkya? Naye batugambye agenda beera ku video. Agenda kubeera ku video kwe mugenda omulabira? Iye nyabo. Kale tofaayo, genda okirabeko n'amaaso go kubanga osaba naffe. Amina Musumba John. Kale Mukama kulembere. Alakola. Obuzibu oli ku TV. Oli ku TV. Hello? Hello? Wanji? Hello? Mukwano? Wanji? Aisem. Wanji? Network. Hello? Okay. Byamasimu bwegasuka obungi. Bye byuma bya bazungu. Hello, praise God. I'm innocent from Masaka. Pray for me so that my girlfriend love me only. Oyagala gwe mukimire red pen olunaku lw'enkya. Pastor nze Fatuma nsaba kunsabirako olubuto. Nfuna olubuto I think mu mwaka guno. Tugenda kuddamu banga nina pressure nyingi eri abakyala abagamba nti Musumba Joan fete twafuna bugoye kwolwo tetwali na sente tetwaleeta bugoye bwaffe ate nga twagala okuzaala twagala amaka gaffe gaterere twagala abaami baffe baterere babeerenga baffe nzikiriza nti Katonda agenda kuba ampa date entuufu naye nga omwezi gugenda kuba gwa December omwezi ogw'12 lwe tugenda okuddamu okuleeta obugoye bwaffe naye saagala ate wabe wakuferaga nti Musumba Joan yalangiridde obugoye manyi luuto eri bafera bangi so omwezi ogw'12 nzikiriza nti tujja sooka tutuule ne Musumba Yiga tulabe olunaku olutuufu dirwe mugenda okuleeta obugoye oyingire December oyingire omwaka omupya nga golo zanywa dda ng'oli lubuto ng'obufumbo bwe buteredde engeri gye tuli nti tugenda kubeera mu holiday ya Christmas njagala buli omu agenda ovaamu ng'ali lubuto so ngenda kuba mbabulira olunaku olutuufu olw'okuleeteramu obugoye bwammwe abaagala okuzaala then n'engoye zammwe ez'abaami. Okay, abatwala balina obujulizi naye nawe bwobanga totwalanga bugoye bwo nga tewaleeta nkwegayiridde nyamba obukime kubanga bwasabirwa dda bwava dda ku lusozi bukime ogenda olabe ekyamagero kyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu njagala kubasiibula mangu nveewo wano mangu tubeeko n'entegeka ezimu naye nja kubalekerako ku kikyolifa teweerabidde eraani yakikutuusaako Shafiki nzikiriza nti bukiripsobo bwe buli Musumba Yiga abaagala nnyo era lwaki njagala omulabeko kiki kyolifa teweerabidde labako miracles ze tuzzeewa Musumba Yiga zazza asabira abantu naye naawe bw'obanga wasabirwa weekube mu mutima munnango gaye Musumba Yiga bino bye namufunako ebirungi Amina olunaku olw'enkyo jengo okimya red pen so kambalekera omukono gwa Mukama tubalinze olunaku olw'enkya mu red pen nja kubaaniriza abananda bamujja tulaba awo wansi tujja baaniriza olunaku olw'enkya mu red pen era nesunza okusinkana nesunza okulabako n'amaaso gange nesunza okulaba nga Katonda alina kyakoze olunaku olwaleero ojo ngambe nti ejjo twabadde tusaba naye Katonda alina kye yakoze njagala okirabeko n'amaaso go mu linnya lya Yesu. God bless you.